nga tokyagenda mu nsonga naye nga weekakasa toli lubuto oyagala okukomyawo periods zo oddemu ogende mu nsonga ng'omukyala bw'alina okugenda mu nsonga. Ekibuuzo ekyo waliwo sisita eyakibuuzizza n'agamba munnyambeko neekakasa siri lubuto era sayini zonna ezigenda mu nsonga nzifuna naye era nzikakkana nga sigenzeemu. N'asaba tumuyambe tumuwe ku ddagala. Kati vidiyo eno egenda kuyamba buli omu ng'okimanyi nti piriyodi zo zeesiba kyokka toli lubuto. Nsaba obeereko vidiyo eno mu maaso kawo katono ngenda kubanga nkuwa eddagala ly'osobola okukozesa. Era ng'eddagala lingenda okukuwa lyangu nnyo lyakufuna kuba omukyalo ono kyemmanyi ali mu kiyumba oba nkuba kyeyo. Ngenda kukuwa eddagala nga lisobokera ddala nkuba kyeyo okufuna eddagala lino mu kiyumba wooli. Kati vidiyo eno gisharingireko muno gw'omanyi eyali akugambyeko nti munnange siri lubuto seegattangako na muntu yenna naye ate sigenda mu nsonga. Waliwo n'ekibuuzo ekyambuuziddwa nti tuteekako tutya data wa STC line. Kati nawe alina line ya STC ng'oli mu Saudi nga oyagala okuyiga butabe bateekako data naawe beerako tovaako. Naye nga munzikirize kansooke mbaanirizeeko abalabi bange wonna w'osinziira okulaba vidiyo eno mukwano okola kyatendo wensabira omupya nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga munnange oyinza okubadde otambulatambula n'ogwa ku vidiyo eno. Nkusaba busabi nkonirako kagambo subscribe obeere nga otwegattako. Teweerabya nti eno channel yabankuba kyeyo okusingira ddala. Tuyisaako nnyo programu z'abankuba kyeyo, ani yeetaaga obuyambi, kaakati ani ali mu ssanyu, kino kigenda kitya, n'amawulire nga bwe babitambula byonna okusinziira mu mawanga ag'enjawulo gye tukolera. Bwe tuba tubitegedde era nabyo tuba tubireeta wano ne tuba nga tutegeera biki ebigenda mu maaso. Kusaba mukwano vidiyo eno gimpereka like ate era oyinza n'okomentinga. Buli lwolayikinga n'okomentinga kiyambako vidiyo kuba nti epushingibwa n'etuuka ku bantu bangi nnyo nnyini ddala. Twemanyi nti waliyo bankuba kyeyabali eyo nga tali lubuto oba nga kale teyegattangako na muntu yenna naye ng'ate tagenda mu nsonga ng'ali mu bweraliikirivu. Agamba oba kiki? So kansooke nkunnyonnyole kiki ekiviirako omuntu okubanga toli lubuto naye ate piriyodi zo ne zeesiba. Kiva ku ki? Kimanyi muli abasinga mweraliikiridde. Ebiseera ebisinga bw'obanga wali okozesezaako ku famire kiyinza okuviirako piriyodi zo zino okwesiba n'oba nga togenda mu nsonga. Abamu abali ku famire mulimu bankuba kyeyabatambula nga wagenda ne family planning zibikola nnyo n'ekusiba n'otaddamu kulaba ku periods zo naye waliwo kyosobola okukola n'ozizza. Ekirala ekiviirako okubanga periods zo zaffe zibula oluusi endya gye tulyamu. Omubiri guno buli lwe guba nga tegukyafuna kimala nga bwe kyali kigufuna. So weesanga nti sisitiimu y'omubiri eyinza okukyuka nekikuviirako okubanga omisinga periods zo. Ekirala stress n'obuteebaka kimala. Buli lw'obeera ne stress n'obuteebaka kimala kisobola okuviirako okubanga periods zo zigenda kubula. So kati mukwano ebiseera bisinga ne weather. Oluusi tubeera wano mu Uganda, weather ya wano ndala ate ku yensi gye tukolera. Kati ekyo kisinzira system z'emibiri gyaffe. Mulimu abalina system nga eyo kaliba buli weegenda emanyiirawo omubiri gugenda bugenzi n'ekyo. Ne mbeeramu abamu nga mubiri mu system nnafu nga bw'otuukawo kigenda kukosa nnyo kijja kutwalira akaseera oba akabanga ate omubiri okubanga gumanyiira. Alright, katwongereyo mu maaso n'eddagala lyaffe. Eddagala lyaffe erisooka njagala onfunire entangawuuzi eyo gifumbe nnyo kyayaliko entangawuuzi. Oyo kyayaliko entangawuuzi asobola okuyamba periods zo ne zikomawo. Oba n'okozesa kye tuyita turmeric milk. Osobola okufuna turmeric ebinzaali. Funa ebinzaali bibeera mu mayumba g'Abawarabu. Ebyo ebinzaali bitabule mu mata agookya. Obinywe ogenda kulaba periods zo nga ziddamu. Byettanire nnyo
obinywe mpaka bw'onoolaba period zo. Osobola okunywayo ekikopo buli lunaku mpaka bw'onoolaba nga period zo zikomyewo. Ebyo ebinzaali oba tukiyita turmeric milk, oddira ebinzaali n'obitabula mu mata agookya, kigenda kukuyamba. Kakati ekirala osobola n'okweyigiriza okukolayo ku bu exercise. Weeyigirizeeyo okubanga okola ku bu exercise obwo, nabwo bujja kubanga bukuyambako. Ekirala ogenda kufunayo ekigoye okiteeke mu mazzi agabuguma obe ng'onyigaanyiga mu lubuto. Kikole everyday ng'onyigaanyiga mu lubuto. Woba wali ozaddeko mumanyi banyigaani bakunyiga omusaayi guleme kukwatira. Ekinyiza abakyala abazadde ne baba nga bakunyiga kwe kuba nti omusaayi guli tegukwata mu lubuto, tegukwata bitole. Kati we bakunyiga n'amazzi agabuguma, ebibadde omusaayi ogubadde gutandise okwekwata guta ne guba nga gukola ki? Ne gufuluma. So kyettanire nnyo. Sister eyabuuziza ekibuuzo kino isuubira nkuzeemu bulungi. Funa ekigoye okiteekemu amazzi agabuguma oba agookya, onyigeenyige mu lubuto. Nyigaanyiga mu lubuto wonna ne wano wansi wano we bayita oba mu ndira oba mu nseke. Nyigaanyigawo nnyo. Awo osobola n'okunyigako ku mugongo nga we banyiga omukyala eyazadde. Kikola osobola kikola everyday mpaka ng'olabye periods zo. Ekirala obuntu obulala obuyinza okukuyambako nga buno tubukozesa ne wali ku butwa nabalagirako ku vidiyo ey'obutwa. Nabagamba nti osobola okugaayako ku black seeds. Kati ne black seeds zino gaayaako naye tolya nnyingi. Black seeds zo bw'ozigaaya ggwe atagenda mu nsonga n'ozigaaya olwaleero n'omala ennaku 2 nga togenze mu periods, kitegeeza tezijja kukolera, tolya ndala kuba balira bw'amaanyi, tolya ndala. So bukola. Chai w'entangawuzi mwettanire, oyo talina side effect. Entangawuzi tuginywera ku chai everyday, so nywa ku ntangawuzi. Chai w'entangawuzi mukozese, kolako ku bu exercise, weewale okubanga weeraliikirira nnyo. Kigenda kubanga kikuyambako, ojja kukiraba kikole olabe, ogenda kulaba nga periods zo zikomyewo. Ojja kubanga ombuulira n'otuwa obujulizi mu comment section oba oliawo nga kimaze okukolera. Kakati tugenze ku kibuuzo ekirala. Naye ka video teweerabira mukwano kubanga ate okasharinga tube nga tutambulira wamu ne bannaffe. Kamusharingira oba ku WhatsApp oba ku Facebook, osobola okusharinga ka linki ne bajja ne tubanga munange tuyiga. Abantu bangi naawe ali e Uganda ebintu bino osobola obikozesa n'oddamu n'ogenda mu periods zo ne wobera ku family nga yeekusibye. Bikozese ojja kuddamu olwale. Kakati ndowooza eyo nvuddeyo, katugende kuyabuuziza ekibuuzo nti tuteekako tutya data wa STC line. Gwe wenna ali mu Saudi Arabia nga oyina line ya STC naye nga tomanyi bwe bateekako data. Kati ekisooka simanyi line yo oba already oyina offer. Kati bw'obanga oyina offer oba gwe kwata essimu yo osooka onnyigiremu *8 onyige ash onyige yes oba okay. *888 ash bw'omala onyige okay oba yes. Kati bw'omala okunyigamu yes egenda kukuleetera emiwendo gya data. STC emanyi okugaba, waliwo lwegaba nga ekuwa 1 GB ndoza ku mutwalo gumu naye nga ayo data asobola okukolera 1 week. Kummwe abatabeera nnyo ku TikTok, abatagikozesa nnyo essimu, omutwalo gusobola okukolera wiiki emu. Kati waliwo lwegaba nekugamba nti eyinawo ne ow'ettaano 5 ssa oyo akola buli lunaku. Kati ate waliwo abalina offer ennungi nga gwe bakuwa n'owe just 3 riyals nga naye wa lunaku. So kisinzira offer gy'oyina, agendera ddala mpaka ku mitwalo 10 okudda waggulu. Ayagala oggula ow'omwezi oba okiraba. Kati gwe atayina offers singa onyigamu 6 n'oteekamu 888 ash ne batakuleetera miwendo, kitegeeza olabe kati oyina offer.
Kakati awo ogenda kunyigiramu, ogenda kunyiga 8 emirundi 4 osindike nga message osindike ku 900 nga bono osindikira omuntu message katogenda kusindika message naye nga message gyogenda osindika ogenda kunyiga 8 emirundi 4 then osindike ku 900 kati bw'omala okusindikayo then bagenda kusindikira offer bagenda kuwa offer bajja kuba bakuwa offer kati waliwo ewalala we tusobola okukuba direct byonna ebyo wobikola ne bigaana osobola okukuba ku customer care direct agera wona okuba ku customer cares eze Uganda bakusomera bwe oyagala mu luzungu nyiga bwoti kati we bati oba oyagala offers oba za data oba oyagala offers za airtime so ebyo we bitogwe olondako kikyoyagala ne bakugamba nyiga bwoti nga Uganda era we kibeera kati bw'omala obbinyigamu bulungi nnyo bajja kukulaga nti bakuwadde offer then oddemu onyiga eri koodi eya *888# onyige okay ojja kulaba nga bakuwadde offer nga n'emiwendo gizze gw'olondako oyagala wa mwezi oyagala wa lunaku oyagala wa week era oyagala wa sente mmeka it depends ne ku airtime wo gwoyinako nga Uganda bwe kiri nti woba oyinako airtime ku line yo era osobola okugula data ng'omujja ku airtime wo kati ne Saudi oba mu nsi endala bwe kityo bwe kiri bwe kiba nga kiganye ng'obigezezzaako biganye ngenda kubanga mujja commentinga mu comment awo njagezaako ndabe oba line yange esobola okukola yes ekola kuba ngiteekako airtime engeri gyeri nti gye tukozesa mu organization zezimu ku ezo ezikozesebwa mu organization so kati ebeera on oba ndi mu Saudi oba ndi mu nsi ki yo line esigala nga kweri kuba eri mu mannya gange kati bwe nsigala ngiteekako airtime esigala ekola ne bwemala emyaka 10 nga sirinnyangako mu nsi ya Buwarabu kasita line ebeera active so njagezaako enkya okusinziira ku comment ezinaabeerawo we binaba nga mubigezezzaako biganye then ngenda kubakolera practical nga nkikolera ku ssimu yange line wenaaba nga ekikoze engeri gye siri mu nsi eyo nja kuba nga nkibakolera practical mube nga mukiraba nga bukimu we kitambula ogezeeko naawe oyige butya bw'osobola okugula data manyi muliyo nga line zammwe ziriko airtime naye nga tosobola kugulako data tomanyi bwe bamugula weewaawo naawe alina ekibuuzo toweerabira mukwano kiteekewaawo mu komenti nja kubanga nkuddamu nga okusinziira bwe naaba nsobodde olwaliro nsobodde kuddamu ebyo ebibuuzo 2 butebatekako data wa STC ate n'oli eyabuuzizza ku kibuuzo ekya periods ze kale bamikwano tujja kuba nga tetusinkana mu videos eziddako amannya nsigala nga nze Maggie gwe wenna ali eyo nga osupportinga Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel okola kyatendo mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tusinkane bye bye